Media Choice Television, its presenters, associates, and affiliates may not be liable for views shared on this program. Age restriction and viewer discretion is advised. Mbalamusizzaako mwena gye musinzira okubanga mutulaba. Nakuwalira wamu era nnyo olw'eri mmwe abalimu obukosefukosefu. Ate era nsinzira wano okubagiza abafiiriddwako abantu baabwe Mukama Katonda yagaba. Bw'ofiirwa tosula mu lumbe, twakomyewo dda ne twekuŋŋaanya okufuna embavu, okubaweereza, neebaza nnyo abatuwa ebirowoozo kwe tuddukanyiza ate era mu ngeri ey'enjawulo. Nina ttiimu nange gye nkola naye selectinga nti kino kye tulina okwogerako nze ndi muteesiteesi omukulu. Olunaku olwaleero nzize tukubaganya ebirowoozo ku kye ndowooza nti guno omulambo gwafa dda naye tegunnazaalibwa. Omulambo mayiti eyaffe dda kyokka nga tennazaalibwa, nkola yasengavuddemu ngazzeemu ab'ekiwayi kya Dr. Kiiza Besigye nga balina Lukwago, Bassemujju Nganda n'abasigadde mbu baasazeewo ekibiina FDC bakiziike ne ssentebe waakyo ow'edda ne bagamba nti bagenda kufulumya ekibiina ekipya mu kiwayi ky'e Katonga. Kino nno kikulirwa Omuganda Eriyaasi ow'Enkima Lukwago nti ono agamba nti kiri kyafa dda akabakirekere bali bannamulindyamu nkola namunondyamu bakwerumiriza ani asudde ekibiina kati kibakeese mbu baagala kuleeta kirala. Nyongera okukikkaatiriza nti mu ndowooza yange statement gye ntandise nayo nti guno omulambo ogwafa edda kyokka nga tegunnazaalibwa. Njogera ku kibiina ky'obufuzi ekifu okusinziira ku bagenda okukitandika ekitannatandika naye nga nze ndowooza mayiti ewedde emirimu. Nkowoola mwenna abaagala ebintu bikyukemu mu nsi, ensi eddukanyizibwe ku mutendera ogw'obuteeyagaliza, okwagaliza n'okukolera awamu nga buli omu ategeera nti abeerawo kaseera n'agenda, omutendera ogutaagala buli kimu kizza mu nnyumba emu saako n'akakundi ak'abantu abafaanagana. Nkowoola mwenna abalina ebirowoozo mubigatte wano tulowooze, ate nga mbeetondera ebyange si bye bisembayo. Sinze ntegeera okubasinga mwenna, naye ate bwe nkulemberamu munterako ebirowoozo n'okumpabula ojja kuyita ku 702 841 59. Bannaffe ab'FDC yafa, ekyaddala yafa, baagiwandiisa nga 16 Desemba omwaka ogwa 2024 ne batusuubiza okukyusa obukulembeze tebukyukanga. Kati nkowoola abakyabwagalanga mmwe mwatandika na Besigye, nammwe mukyusa obwanga mukitegeere nti ebyo byagaana. Kati chapter eriwo empeeyi y'abannankyukakyuka yeesobola okubanga eyina ebintu byekyusa. Okuva nga 16 Desemba omwaka ogwa 2024 Forum for Democratic Change yawandiisibwa. Kaakati nno bano baasooka kuddukanyiza mu kiwende ekyali kiyitibwa Reform Agenda, oba baayigendako ne mu kyali kiyitibwa PAFAO paka kufuna linnya FDC, Forum for Democratic Change. There has been no democracy in their democratic change themselves. Temubaddemu demokrasiya yadde mpaka lwe bakivuze ne beefuula baamalaya b'ebyobufuzi ne beetunda mpaka kweyuzaayuza ku busente ani abutwala paka kati bakiyuzizza kati baagala kipya. It is the same old wine in new bottles. Kiiza Besigye, Ssemujju Nganda, Eriyaasi Lukwago nti ne ssentebe waabwe birigwa nga Yekambu bw'atatuuza press conference ebintu tebikyuka. Ndabye Bakayija nga balina n'abagenyi nga Baakabuleeta, nga Bale Charles, nannyini kibiina ky'ebyobufuzi ekiyitibwa Ecological Party. Kuba bameka abamanyi Ecological Party? Ecology eno ba ekolera wa ecology simanyi. Kaakati bano Kennedy Okello, Bawafula Ogutu, saako ne Salaamu Musumba bebo bensobodde okumenyerayo abalowooza nti ennaku zino ebyobufuzi byafuuse byakukola bibiina. Kaakati nti ebibiina ebipya bijja. Lowooza mulabira ddala amazina ga dictator, amazina g'omusajja atomeza abantu n'abakwata emitwe n'agibeekoonyesa mu kabadi ng'abasindiseemu ebirerya n'enkwezenge. Bali bennyini bawanondyawo tulya nabo bennyini
abaliwo si kulwa kuba nti nno baliwo kulwa abantu bendowooza mu ndowooza zange nganze nti baliwo kubeeza awaaliwo nga nabo we bali ku mabbali anti bw'alya n'amalako ennyama eggumba alikanyuga wano abasigadde muliwo kwoza bintu njogera taamuzi za byabufuzi nzibikkirira zibeereza abantu bakulu bokka kaakati nga tunabagenda mu discussion y'olunaku olwaleero mbajjukiza nti nga tugenda mu ebikansoke nzijewo ebigambo bino abantu mwenna abayina families nga temukwatagana abaana tebakwatagana abayina emirimu nga mwetaaga oginyweza naye ekintu ekyasinza okubeera ekibi ekisiraani gwe buli kimu ng'olina ekisiraani mbasaba mwekwate senga mukooki ono mukyala akulira abakyala abajjanjabisa obujjanjabi obw'ekinnansi si bulogo wabula akolera ku nsonga ate zigwera ddala abakyala muyina abaana bammwe nga temukwatagana nabo famire eyuziddwa ate nga bakulu mumukubire abaagala okuzaala n'abaagala okukyusa enzaala ekyo nakyo yakiŋŋambye naye ate ekyenjawulo abaazaala nga mwe baabasala biso kale ng'oyagala okuzaala nga bulijjo ojja kuba ku 750 26000 enamba yasenga mukooki musevinge kasente mukube ne ku WhatsApp yesi bakinnansi naye tekinologiya baamu embracinga osobola baweereza obubaka ku WhatsApp ngenda kusembyayo abantu nga gwe wadibira ku lujja si musajja si mukazi gw'owasa yagenda omukazi buli akugambako bw'atafa agwa kabenje n'amenyeka amagulu ng'embaga tennatuuka byonna biba bisiraani naye ate kyokkufunira omusajja omutuufu n'okumunywereza waali kubira senga mukooki ne bakyala banne abakyala abo bakola enkola ey'ekinnansi nabasanga eyo bwe nali ntambula mu nkola z'obuwangwa n'ennono mulindirire puroguramu zaffe ku Ssaabasajja Kabaka chapter endala eyo mugirindirire olunaku olwaleero nzize tuteese ku kibiina ekitannafuna linnya bano nno nga be basajja abakadde abaluddewo mu kuwakanya n'okwefuula nti no baagala kuggyako Museveni ekitabadde kuva ebbanga lyonna libadde mu byobufuzi Kizza Besigye kuva mu nsiko ne banne abasajja abazeeyi n'abamu abali ku opposition nga bo opposition baagufuula mulimo kansoke nga sinaba nagenda ku ebyo mbategeeze nze Kaaka Kapita nkowoola abantu mwenna bwe tukkaanya n'okuteekateeka endowooza nti tetukyetaagisa bibiina bino mbuze ndi w'NRM nze ndi w'FDC nze ndi waaki twetaaga enkyukakyuka kye tukkaanyako kiri kimu ti nze nga Kaaka kasikkaanya mu pulezidenti afuga abantu myaka 5 kwe kugamba mugiramu ensobi nnyingi kubanga bw'omwaseesinga yesi twalikkiriza obwakabaka waffe wano nze ng'omuganda nkimanyi kabaka amala kufa n'alyoka atusikiza omwana ekyo tusobola okukimanyiira eri omuntu atuweereza obulungi naye ennaku zino buli kimu kyonoonese obwavu bututta akatono bakabba batukuba miggo okusiimibwa tewali n'obukundi bw'abantu abatono abaleze ku bukulembeze n'okusemberera omukulembeze w'eggwanga bo bajja eno bw'avaayo n'atufuukira kirala nzikiriza nti nno nze nganze sikkiririza mu kukyusa bwa pulezidenti kyokka nze ndowooza sisitimu yonna ey'abasajja abakulu abewaŋŋamizza abaasoma mu 1900 nga ne bye baasoma tebikyapulayinga beetaaga baddeko ebbali omulembe oguliko tusobole okutwala ensi yaffe maaso kubanga naffe tuzadde abaana tulibaleka mu nsi ki era tugenda kunnyonnyola ki abaana nti twali tukola ki nga buli kimu abantu abeegwanyiza bakimalawo boonoona bwonoonyi ensi ez'abalala zitambule ng'eyaffe eri mu kifo kimu okuggyako enkulaakulana ey'abantu ab'olubatu ng'ate bamala okukulaakulana bw'azimba kalina afukira bali wansi baleseeyo tajjukira ffe n'olugendo tukwata lumu sikyate ebyo byakufa anti bannamawulire avaayo n'ayogera mpulira nti abataagala boogerako naye ebirowoozo by'omulembe guno ewafa Ikyuli waddawo ba Ikyuli 100 asobola obutaddawo nga mu kyenkanyinkanyi naye basobola omuwambagatanya abantu 6 ne bakola kimu kye yali akola so temulowooza nti okututta gwe muganyulo kaakati mutunuulire enkulembera ey'ekibiina ky'FDC kye mwalowooza ne mukaabirira emyaka egiyise nti no kyali kisobola ne mukiwa obuwagizi ne muwaayo n'abaana bammwe abamu babasibe babateeke mu makomera nga kuva ekibiina ekyo lwe kibaddewo nno nkakasa wakyaliyo n'abali mu makomera mutunuulire entinkiza gye muzze mutinkizaamu n'abantu nga Besigye oluvannyuma nga wayiseewo emyaka kati girimu 2
ne babayiwayo nga bafulumya empapula nze nazireeta n'okiwulira nti nno b'ekibiina baliwo okwetunda nga bamalaaya b'ebyobufuzi jo twabawulirako nga ku ssente kwe baali batudde nabo bennyini ne bakkiriza mbunze nalaba gundi nga yazireeta kwegamba ebyobufuzi bya wano yesu tukkiriza nti bisobola okuddukanyizibwa nga byetaaga kasente naye ebyawano akugula abanga akuwadde ekitambo ye buli lwayagala obeeko ekifudde ky'omuliira ng'akukoowoola ntunuulidde abaganda nga bamwanje mulimu abasajja abakulu nga baakabuleeta be mulowooza nti bakoze ebibiina by'enkyukakyuka era balina n'enjiri ze batambuza temuli kati bakoze ka gurupu k'obukolwa kugeyaŋŋana wansi w'obukulembeze bwa Lukwago Erias omuganda abadde mu Kampala nga talina mukyakolamu abadde n'engeri y'okusalawo nga talina gw'ayambye kale n'ebyaddala byayambye biri mu mateeka awo bamwebaza basobodde okuwolezanga mu makooti n'abajja mu bumwa bw'ekkomera naye ekyo tekikwatagana kuba ogwo mulimu nkakasa nti ndowooza n'abamu bwe kiba kusasula ndowooza asasulwa naye mu kutunuulira eggwanga eryawamu mbu bano bagenda kuyiiya erinnya eppya lye bayita ekibiina ky'ebyobufuzi era nga banabadde mbeetegereza Lukwago bali abasigadde ene najja n'akumbi abayita ba imposters bakyeteekawo mu bukulembeze ndowooza mulaba abantu Katonda bw'atuwa obulamu Katonda bw'akuwa obulamu olaba ebintu by'otalabanga zinali manyi Besigye Lukwago ali kwalaali naye Lukwago munnamateeka w'otuukira okugamba nti abali ate be mwalese eno ba imposters imposter gwe mwaleeta okwesimbawo eyo si discussion y'olunaku olwaleero kakati akakundi k'abantu bano Kennedy Wafula Ogutu Nyanjula Dolini Harold Kaija simanyi Ssentebe Bigirwa Erias Lukwago Kiza Besigye Ssemujju Nganda Bakabuleeta Mwanje mbu bagenda kukola ekibiina nga nabana abalina obubiina buno nga PPP People's Progressive Party tabrocracinganga na kuva mu nnyumba mweri People's Progressive Party waliyo n'ekibiina kya Jema mbu byonna byakiikiriddwa Mukama Katonda atuwanga obulamu ne tulaba ku bintu mpulidde Kiza Besigye ayogera ng'agamba nti abamu ku be tulina babawagidde naye nga sibalabye wano be bannuupu National Unity Platform bravo mbeebaza mwebale nnyo butagenda mu bya kisiru People Power oba National Unity Platform kyekibiina kati ekirina ebintu ebikkiririzibwamu n'abo abakkiririza eno mu muhoozi nabo balina ebintu bye bakkiririzaamu kyokka ate nze ndaba enkyukakyuka buli omu mu sitayiro mwajagala NUP mugikutte bulungi laba bwe mpulidde Besigye agamba mbu twebaza nnyo abannuupu mwakontributinze ssente ne ngamba banayo obuwangaazi buliisa emmese ku ddiba lya Kapa omusajja gwe baali bagirega bino si byakuyimba bino si byaki simanya muyimbi kakati abawa n'akasente baddukanye ebyobufuzi adage Katonda bwakuwa amagezi abakuwadde ekirabo kyotagenda musasula tolina na bungi bwa ssaala buweza kilo mmeka bw'oyinza kumuwa kubanga Katonda akuwadde amagezi naye Katonda yawa omusajja ayitibwa Kyagulanyi amagezi kati ogenda kuwulira abeeyogeza oyo kaka kati ayagala baaba bire ebintu byakyukamu tunyigirizibwa kyekimu batukuba kyekimu batubba kyekimu batufukira kyekimu batumanyira kyekimu kakati sikyetaaga muntu kunnyumiza ebyo nze ndi NRM so what nze ndi wagundi so what abo bokka abafunye mu kintu mbajjukiza one of the foremost reason why someone should support something is that oyina kyeweegwanyiza ne kyeweeyagaliza gwe nga ggwe atalina kyeyeegwanyiza oba musiru okuwagira nga tolina direction gy'okwata kale n'enkulaakulana ey'abantu abalala yafuna ente nnyingi ku kyalo zibaliira amalagala nga nze lumonde w'abaana bange balamuli eyo sigiwagira ente ezo tezirina kuwera kubanga zindiira ki egundi abategedde mu kitegedde kangende mu discussion nsaba okubategeezaako mwenna bannayuganda abaagala enkyukakyuka timwegendereze nnyo amazina gano bwe biti ebigambo bino bwe mbiraba ngenda kubayitiramu ekibiina ky'FDC kyatandikawo 2024 kakati saawa eno kibalemeredde olw'okwagala okweryamu enkwe bajjudde enkwe n'enkokola bo kennyini bw'obatunulya tebagwanidde yadde okwefuga bo bennyini baali mu okwefuga tebalina yadde akabonero konna akalaga nti basobola
okufuga ekitundu yadde ne babawaako Uganda ne bajawula ne bagamba mwe mufuga mu East tebakisobolerako ddala. Bankwe basajja abafubitizi bo batunuulira tebaagaliza. Mu kaseera kano nga ensi Besigye yamulabanga ng'omuntu ayagaliza okwegatta. Kiragidde lwatu nti Besigye yali takkiririza mu kwegatta okuggyako nga gwe weegase ku ye nga si yeegase ku gwe. Bw'omutunuulira ddala musajja alemedde mu byebufuzi ebyokulowooza nti alina ky'anaakyusa. Naye nze nga kankaka bino bigambo byange mulabira ddala ng'omusoto ogwajja okusaanyaawo bino nga muteesa naye nga temumanyi. Oluvannyuma n'agenda eri mukama we n'amufuuyira omulere ate n'akomawo ng'amuwadde obusagwa. Nze bwe ntyo bwe mmulaba kuba kati mu biseera by'enkyukakyuka akina Besigye abo simanya ba Erias Lukwago omuntu agenda okunnuma ennyo ye munnamawulire omukuukutivu abadde ayogera ensonga z'abantu Ssemujjuŋŋanda nga naye bamubandolinze ne bamutwala mu kisero ky'abantu abatalina lugendo. Kyamazima si kyakwekweka kya lwatu. Nammwe mukiraba FDC ebaddewo ebbanga lyonna nakati eriwo teyina lugendo, mazima teyina kyeddako, teyina kiddako yadde ekitundu. Ebbanga lyonna bannayuganda lye babeesigisizza n'obwesige obw'okulowooza nti balina kye basobola okukyusa tewali kirabise. Kaakati kirabika ng'owejjanga abika nti gundi afudde kuba olwedde eriiso eryafa eriiso eryejjanga olwedde liba livaamu amaziga. Kibalabikira lwatu nti banafu nnyo tebasobola kukwata ggwanga lino nga bwe beesuubiza. Mpulidde Salaamu Musumba awo ng'agamba nti bo FDC eringa mmotoka yatomera yagwa Kabenje. Kati emmotoka eyaabwe egwa Kabenje mbu nga bagula empya. Ekikulu njagala okutegeeza Oweekitiibwa Salaamu Musumba nti sikugwa emmotoka teyeesuula Kabenje. Bw'ogisiba buleeki n'ejjulira wantu wamu nga tetambula esigalawo nga tegudde Kabenje ng'ekibiina kimu ku byayawukana ku kibiina kyammwe. Kuba okuva le mwakitandika kyakawukanako ndowooza almost kati ndowooza ebibiina bibiri. Of course yes mwakyawula ne kigenda ne Mugisha Muntu ANT yenkanankana emmotoka eri mu parking terina buzibu okujjako okuddugalirirako emipiira n'okumeramu omuddo. Njagala okutegeeza Salaamu Musumba nti byeyogera temuli. Tewaliwo mmotoka eyo yatomera yammwe FDC gyegenda kulaga. Ekikulu tekiri mu mmotoka mpya kugula. Ekikulu ye ddereeva omubi. Ddereeva tali skilled, apapa, amaga, tanywerera ku steering. Abakulembeze be mulina eyo ne bonaageza FDC nti yatomera era yagwa Kabenje kati mugwenda kugula mpya. Kifaananira ddala omujega alowooza nti nno boddira emmotoka kankuwe ekyokulabirako ewaffe eyo nawulirako eŋŋamba edda yewavanga bbaasi za Gaso nga tulinnya Gaso. Mu Gaso nti mwalimu edda omusajja yavuganga Gaso nga kafulumuzi kuba ebigo nga bamuyita full damage. Buli lw'obeera ne ddereeva nga full damage buli kaseera ne bw'ogula emmotoka empya era ajja gitomeza. Ekyokubiri buli weesiba ku bantu nga bo kennyini bakubamba ekuulo mu kifo ky'okuba nga ddereeva oba kondakita gula enzigi n'azireka zonna nga nzigule ne bweba situlu ekyatambula nga tennatomera abasaabaze basobola okuyita mu ddirisa ne bagwa ebweru ne batambula ne bagenda. Baasi yammwe terina kondakita girabire ddala nga ekyogooba olugo lw'ente ezirinza okutundibwa. FDC kati eno eriwo efaananira ddala olugo lw'ente lwe bakubye Sembabule nga balinda ani ayina ssente ajagulemu gwagula amutwale yenfaananira ddala. Ate abasigaddewo ne beesiiga ettoomi bo kennyini mu kibiina ne bakirwanyisa. FDC ebaddewo efaananira ddala ekiyumba ky'embizzi kubanga embizzi yo okunaaba erowooza embwa etukula ate yeesiiga ttosi. Kakati evaayo ng'enyeenya akakira ng'ekakunkumula nga ye eryokke erowooza nti neenaabye kumbe yeesiiza ettosi ky'ekibiina kya FDC. Bwe tutyo bwe tukiraba. Abantu bonna abaagala enkyukakyuka mulina kuba bamativu nti bwe mba mwetaaga enkyukakyuka tetukyetaaga abantu tukangakanga mu nze nduddewo myaka 2 kakati nze olweyo olukadde lwe lumanyi obusonda nedda. Enkola bwe mba mwagala ebintu bikyukemu enkola yakyukira ddala. Bannayuganda tebakyali babisi kutuuka kubuzaabuzibwa ku extent ya FDC eyo gye mugira. Leka njogereko n'omuntu atamanyi byabufuzi. Bw'oba tuwangalidde mu byabufuzi oyinza okulowooza kyabasajja bano bwe baboggola ne baleekaana ennyo ne bapangisa bannamawulire ne batujooga ne batuwa emitwalo 2 nti olwo balina ekyamanyi kye basobola okukyusa mu ggwanga. Baalina akaseera kaabwe era baatusuubizaako nti Museveni ajja kgenda. Tukizuula luvannyuma nti ate abamu ku bo Museveni ajja kgenda biba bikwate ng'ate byateekeddwa mu NRM. Kyewuunyisa kaakati ekiyumba ky'embizzi FDC embizzi emaze n'etoloka n'evaamu
kati erowooza nti bwenaanaaba ne bagiteeka mu kiyumba ekipya enaafuuka ki so ebyobufuzi bya Uganda bw'obikwasa FDC byenkanyenkanye zaabuwo gw'okutte n'omukanyugira embizzi enaaba ettaka ate nga tenaaba ttaka kyokka nti naaba nfuufu nga nkoko kuba bwengeza mu bibiina by'obufuzi singa ngeza ku bibiina byabufuzi enkoko n'embizzi zonna zinaaba ttaka naye enkoko enaaba nfuufu enkoko kye kimu ku binyonyi ebikyasinze olususu olunyirira ku ngulu ebyoya byayo bibeera okke actually bw'ogwa ku mpanga lujumbo ogiraba ne weebuuza nti mazima ddala eno yanaabye enaaba ttaka tenaaba mazzi kati bw'otunuulira FDC newankubadde nga bannabyabufuzi abasinga abaludde mu byobufuzi bonna banaaba nfuufu kwesiiga ttoomi ate ne FDC ebaddewo efaananira ddala embizzi enaabira mu sitosi n'ejja nga yeewaana ng'erowooza olw'ekkuse egezze n'erinda bagisale bagirye bagitokose FDC tekyalina nnyo kyetugamba nze nkakasa bulungi nnyo nti okujjako okukola obukundi bwammwe mugende musabe ssente n'okwekuumirawo nga mufuna ssente z'ebibiina by'ebyobufuzi temulina nnyo kyamaanyi kye mugasse ku ggwanga lino okujjako okusuumusa abantu abatonotono abaasobola okuyitirawo nga bammemba ba paalamenti naye eggwanga eryawamu temulina nnyo kye muligasseeko kye tusobola kubasimiisingako nti ne bwe mutakola kibiina mutusala nnyo nze ndowooza mwali badde mudda mu bintu ng'ebyobulimi ne mudda mu bintu ng'ebyobulunzi ne mudda mu bintu ng'okuwakula enjuki saako n'okulima enjuki saako n'okukomaga embugo ebyobufuzi by'omulembe guno tebikyasaana bantu baliira mu lulime na luzise ng'Eriyaasi Lukwago nkakasa bulungi mukimanyi mwenna emabegaawo waliwo enkaayana zaani yalya ssente zaani ti omusajja omunene mu ggwanga linaavaako essente alina obupapula obw'enjawulo byali yawandiikira Lukwago kati mwe mukyatugamba ki Besigye ssebo n'avaayo ndooza abantu tebakiwa nnyo mulamwa n'agamba essente naziraba zajja ssaawa bwe ziti ekibiina ky'ebyobufuzi ekirowooza okujja bali mu ntebe ne kikakasa bulungi nti naziraba zajja ssaawa bwe ziti ng'ekituufu baazirya baamala biwiiso bulowinga kakati ne beekutulamu mbu bakole ekibiina ekipya bagenda bakola consultative meetings nkakasa bulungi nammwe mukiraba ng'era mukiraba lwatu omuntu ayagalira ddala okukyusa ensi eno y'omulaba bw'atambula ekimugwako naye ssebo bano badde batambula tewali abafaako either baafanga gwe bavuganya akimanyi bulungi yabamala obanga ddala waabwe ng'abagamba mutuukirize missioni ezaabatumibwa na ku luno ndowooza tunaabalinda tubalabe kaakati bwe baba bakola ebibiina by'obufuzi yes kwaniriza naye ensangi zino tetulina kye twetaaga mu bibiina byabufuzi bitalina bye bitwala ggwanga mu maaso tukakasa bulungi nnyo nti nno nga bannayuganda tikijja kwetaagisa kubeera wa ggwanga kubeera mumpi kubeera muwanvu okusaba ebintu bikyukemu mu nzirukanya yaabyo okusaba enguzi ekkirire ebizibu ebiruma bannayuganda si bibiina byabufuzi actually ebibiina by'obufuzi bigenda kufuuka omuziziko omunene nnyo omugugu omunene okwetikka anti byo birina protocol ate simanya chairman yegundi ne balangirya simanya gundi yegundi yes yali baddambuleera omwekuŋŋaanyiza abantu abalowooza nti bebakola babitegeera naye already FDC ebintu byemukola tubirabira ddala nga tebirina nnyo mulamwa mwe kennyini ekibiina temukitegeera ebyobufuzi byo kennyini temubitegeera okujjako okwekkusa n'okubeeraawo mu paalamenti okuyita bannamawulire bakozesanga buli kaseera ekigambo kino bannamawulire ntera kyogera baganda bange mumpulire bulungi bannamawulire ffenna tukola omulimu gwe gumu muleke nammwe kusiiga professioni yaffe nga bwe bawayita odduka batulemeza mu bwavu tulina engatta ez'olubege nga bo bwe balya bwe mubalipootingira ebyekisiru byabwe bakoze bagenda ku pecceeke zaabwe ekiro bwe bazijjayo ndowooza naffe ke kaseera tukwatemu bannamawulire mukyuse ku sitetasi y'eggwanga lino sitetasi ekyukemu abantu engeri gye balabamu ensi yaffe kuba ensi yaffe esembye si lwakuba nti bannabyabufuzi bokka naye olw'okuba nti naffe abasobola okwogerera abantu twetuddeko twagala mitwalo ebiri tudde ewaka olwo tugende tukole buki nze ndi mukwano gwa gundi nze sakira gundi amawulire olwo n'ofuna ki abo be mugasakira abeevuga bakola kimudde mu creating content asobola okuzimba eggwanga dani okutwala nga kamera mu abo simaya bannabyabufuzi abatalina nno kiddako mbakoowoola newankubadde muli bannamawulire mukole omulimu gwammwe bulungi naye ate teweerabira okubeera namawulire kikugjaako kubeera munnayuganda osobola okubeera munnayuganda ate era osobola okubeera omuntu alumirirwa ensi yo nga bw'okola n'omulimu gwo bulungi ennaku zino tosobola kukola mulimu n'ogutereeza nga structures ez'ensi mwe otuddemu ekennyini eggwawo omanyi nalaba jjo waliwo omu agamba bwe tubagamba abamu tebawulira ne mu bayibuli baalimu Nuwa yabagambanga amataba gajja Nuwa yagambanga abantu baatuuka ekiseera ng'ekintu kiyise
ne bamwegayirira nti nteeka kameeme baba nfa amataba ngalengera mpulira Mukama Katonda sizza omukono gwo ogw'amazzi guugo gutokota gujja kutulya ng'ekyombo yakigadde dda yafulootinga ne peya y'abategeevu mpaka lwe yatuuka mu kununula ensi. Ennaku zino tewakyali nsiko za kwekwenga mugenda kulwana, ennwana yeneeriwo. Nsaba okubajjukizaako nti ekibiina kya FDC guno si gwe genda okusooka okuba nga kyawukanamu ekibiina. Kyasookera eri mu Betty Kamya eyagenda saawe n'aweereza mu gavumenti mu kiseera ng'aweereza ekifo ekisobola okukwata ababbi abamulemye kuba yagenda okutuukayo nga bali ababbi balina experience era tabasobola. Ne kivaamu Federal Alliance, Uganda Federal Alliance. Okuva lwe yakyawukanako nga ye agamba nti emu ku nsonga ezimwawukanyizza bano tebawagira nkola ya federo n'akola ekibiina ekisobola okutuusa Uganda ku nfuga eya federo. Federal Alliance nakati tesobolanga yadde okutuusa memba wa parliament mu parliament ateese. Kitegeeza that was a very big loss. Mu kaseera ako akatali kaawala nnyo FDC nevaako ekibiina kya Alliance for National Transformation. Nothing has been transformed and there has been no national transformation. So mutinkize mpola nga mukitegeera tiri ebintu ebimu bye muyingira tebyetaagisa kupapira ate abasinga abali abo bonna ekibalya kyennyini kye kibaddemu tekyetaagisa kukyusa linnya. Ekibalya kikyali kye kimu ne bw'okiyita ki ne bw'okifuula n'okifuula ki kijja kusigala kye kimu ng'era enkyukakyuka tebaddeewo. Kakati bw'ova ku Alliance for National Transformation kati baleese ekibiina ekipa ekyo kigenda kuba kyakusatu ekimu ku byeyubudde. Ndowooza mulaba Omuganda agera olugero nti agali awamu ge gali ennyama amaawulemu gakola gatya. Ekyaddala mbabuulire bino bya buswavu nnyo. Mwali badde mudda ne mudda ku mulembe gw'okwagala okukyusa enkyukakyuka ate nze naalirowoozezza nti newankubadde abasinga mujjanga mbega okwegatta ku national platform tekyali badde kizibu. Abe-NRM n'abasinga mweyawulemu abe-NRM abali kuba already abe-FDC majority. I think more than 50% of FDC people are NRM people. I think okutunuka mu bitundu 5 ku 10 eby'abantu abo muddeeyo watuufu gye mulina okubeera muleme kubuzaabuza abantu. Kakati ekibiina ne kivaamu Federal Alliance, Federal teyajja. National Transformation situmanyi oyo yafa oba yabulira wa mu by'obufuzi yabulira ddala. Totally simanyi kubanga ffe abantu ba bulijjo twetaaga kibiina kyoteeka mu briefcase weewaane nga gwe bw'olina ebintu future. Mu future ebintu bijja kuba bikyuka. Okwetegeka si kibi naye ate enkyukakyuka gye twagala ennaku zino tekyalinda. Tugyagalirawo kubanga tetugenda kulinda kumera nvi kulaba ng'ebintu bikyuka. Mubeere nga ensi Uganda yakatereeramu ffe tuffe. Abantu balitubuuza nti banaye mwatuleka ddi mu ggwanga lino abaana abato be mulaba. On this young population of Uganda abaana abato bakyasinza obungi. Batunulire ffe ng'abasajja abakulu ng'enguudo za binnya, amalwaliro galimu obuwundo, galimu binyira, poliisi bava mu buyunipoti buyumba bwagundi bubagudde ku migongo. Amasomero agamu agalina omukisa agaazimbibwa ku mirembe gy'abazungu gakyali ku mabaati ga asbestos. Abatali ku mabaati ga asbestos amasomero gaserekebwa ssanja. Seba abantu bakyali mu mirembe gyaffe we twasomeranga bamaala busa. Ku mulembe guno ogwetoolodde ne gwewuunyisa abaana bakyakwata amalagala n'ebisiiriiza n'amanda agaalinya ebbeeyi basiige olubaawo basobole okusoma. Kakati what have we changed mu mirembe gyaffe oba tugenda kufa naffe ebyo byonna tubirekewo. Tusigaze bulijjo n'obutono obw'abantu abatono abasobodde okubba mu ggwanga nga bokka be beeyagala. Tukole classes wano nga abagagga nnyo era bafukira abawansi ng'abawansi baavu nnyo bakutte busowaani kugaba kulomba na kukolera bano batalina. Ensi eno gye tulimu teyeetaaga byabufuzi nga bya FDC. Ebintu ebiruma bannayuganda okutuusa okubatwala mu nsi z'Abarabu babajooge ng'ensi yaabwe weeri ng'obujjajja bwe buli. Abantu bagenda n'okuva ku byeyoyo gye bagiranga n'ebijja byabwe babisenda anti ababbi b'ettaka abalina ssente bo bazirina. Ensi eyo ey'ekikula bwe kityo tekyetaagamu mizannyo nga gy'akabiina kano ke bayita FDC. Nsaasira abaliyo abeefuula n'okweteeka mu kamera nti nno n'olaba ne bazina amazina ng'olowooza nti amazina ge bazina galimu. Ebyobufuzi bivudde ku ddaala ery'okusaakaanya abantu ne baddayo ne bakola. Nedda ebyobufuzi bituuse ku ddaala nga tubalabanga ababbi. Buli muntu ayagala okweyingiza ebyobufuzi eby'obutali buweereza bw'abantu mulabira ddala ng'omunyakuzi.
kakati mwetaaga kukola kigango kirala mwe tugenda kusinzira kusolooza nakuba abantu luseke mu ngeri y'olugezigezi nga mwefudde ababalwanirira kubanga abasinga ebibiina by'obufuzi mwabikola bitembe ya wa Museveni nakufunirako ssente kuva mu bazungu mubale nti nno wembuli nammwe giberenga gy'emirimo awatali kye mugatta ku ekonome temulunda temukola ki temwera nguudo temukola ki mwe muli awo just kuwudiisa abantu na bubiina bwa byabufuzi balowooze nti nno mulina amagezi mangi nnyo olwo mulina kye mugenda okukyusa ekyaddala twababuuka temulina kye mugenda kukyusa enkulaakulana bannayuganda gye beetaaga ssaawa eno tekwata ku mawanga tekwata ku bumpi bwa muntu nakkala tekwata ku bamaama kizigo nedda buli omu mukala n'omukala mwe yazaalibwa mwawulirira ennaku n'okufumba Uganda mwefuuse ng'ettanuulu kakati tutwetaaga kutubuzaabuza nga abantu balowooza nti bajja kkeera ku makya balowooze nti nno bakitalo batandika okukola obubiina bakole bwe bati mbakakasa njagala nnyo mwenna musimbire kuli akabiina ako bakabeeremu nga bo abasajja abaali mu abakaddiide bendowooza nti mu kusala eddiiro baali badde bagenda ewatuufu gye bagwa basigaze akantu kaabwe kubanze nkakasa oli bw'aba ayagala nkyukakyuka ng'ebyaddala oyagala nkyukakyuka akaseera kano tusobola kutundira FDC nga kyekibiina ekisobola okuwa enkyukakyuka neva tekisobola kuwa nkyukakyuka lunaku na lumu kubanga bo batunuulira abasalaamu musumba abo ba Erias Lukwago baani be bamu ku bantu abalina enkola ne tendencies zennyininyini ate abantu abaagala enkyukakyuka ze baagala okulwanyisa mubatunuulire ng'ogyeko Winnie Kiize yagenda mu Alliance for National Transformation n'abantu a few bantu bameka be mulabaawo abalina ebifo by'ebyobufuzi nga bo baagala obbivaako Lukwago okuva 2011 mpaka kati alimedde ku kifo ky'obwagundi kakati how do you say that gwokkiriza mu nkola ya demokrasiya nga naawe akafo bakakwatako okaabanga baby mama akafo bakatutte now what is muliba do what I say don't do what I do nkola kyeyo gye mugenda okuyitamu because you don't live what you preach exactly bimwogera byawukana nnyo ne biki ne bye mukola okusinzira ku ggwanga Uganda n'obugwagwa obwajja mu guli n'eggwanga ebyobufuzi birabikira ddala nga an avenue of collecting money. It is a project so long as you have a political party. Your political party is your project proposal. Anytime you are able to be given money by anyone. Siwakanya abantu kutondawo bibiina byabufuzi kubanga bwe basobola okufuna ambuleera. Naye ate okutondawo ekibiina ky'obufuzi nga abakadde ababadde batutawanya ate bakuliyetinze ekipya ebankola yakubawuddisa era bulimo gwange okubuusa bannayuganda nti ebyo bya kisiru tewali gye bigenda kutwala mu maaso. Ebibiina by'obufuzi bisobola okubeera active nga enfuga ekulembera eggwanga si yakunyigiriza na kumalako bantu mirembe. Tosobola kuddira bibiina byabufuzi oba tosobola kuddira okwata olugoye lwo lwakwayitira wakagulu oluteeke mu mazzi aganyirira nga ganambiroota ate olwozesa ekisiiriiza ekyo kyewuunyisa. FDC enfaananira ddala ng'ekisiiriiza ekiteeke ku saati eya white oba enkofiira ng'eno eya white kubanga yagala gaana ne woba n'amazzi agatukula tira tugenda kitukuza kuba okuusa kisiiriiza. N'olwekyo FDC yafa yasiriira tekyafaananika teyina ngeri ki gyeyinza kulabikira mu ngeri ya nkyukakyuka. So vidiyo eno si ya buli omu mulimu aboogera ebyobufuzi balowooza ati nno ebyobufuzi ze byenjogerako by'ebyobufuzi ebyagala ebintu bikyukemu enfuga n'enkulembera ey'abantu ababeera mu bifo n'ebitebe ng'ate tebalina kye bakolamu okumala emyaka 5 baddeko ebbali aweereza obulungi asiimibwa asobola okubeerayo eyo omuntu bwenaremu nga ye alina byakola byategeera naye tosobola kukola kintu eggwanga ne libaako ekintu bwe lifaanana nga ggwe okolera mu gavumenti y'ekisiiriiza. Ebisiiriiza ebisobola okuddugaza buli kimu nkakasa bulungi nti mwenna abali eyo mukimanyi nti mulina we mugenda ku achievingira political freedoms with people who believe in guided democracy. Bw'otunuulira abantu abali abo bamusumba baani bonna abeerayo era bonna banfaananira ddala nze nteebereza ba agenti ba sitaani nze kakasanga only they preach the gospel of doom babatwala mu kuzikiriza kwa byabufuzi era nze nkakasa bulungi nnyo nti tewali nakati no tukyogerera wano mu mwaka 2024 tulinde tuteekewo amaaso abiri tulabe ekisobola okukyusa. Besigye abadde consistent mu bigambo ebyogera ebigamba nti nno tewali muntu ayinza kujja President Museveni na kalulu. Nkakasa bulungi nti Besigye y'omu ku babadde ba guest speaker. Now what happened? Bw'obanga okakasa nti Museveni tasobola kuvaako na kalulu ate kikozesa ekibiina ki? Nkakasa nti ekibiina ky'ebyobufuzi oba munaakiyita ki? Nsuubira mpulira mugamba muluubirira democratic governance. Now what kind of democratic governance are you going to achieve in a country you say it belongs to a dictator? Now ebya Besigye ebyo nabyo mutandike bitunuuliranga bintu bya kuwuddiisa kubanga ye kennyini yagamba kakati neewuunya okwetaba mu bantu abalowooza nti banaakola ekibiina kivuganye. Ebyo byakutubuzaabuza. Owekitiibwa Besigye ddayo we revising olulabe obutambi bwe obw'ebintu by'ozooyogera nga Dr. wa Museveni
yamubeezaawo obulungi n'omujjanjaba mpaka mu ssaawa kyotejjusa kye wakola obulungi otujjukize bw'atusuubiza okugenda kwe n'otusuubiza defiance kyekisobodde okukola okututuusa mu nsi gwenge yali amumanya ennyo kakati okuŋŋanyiza kagurupu k'abaalemwa mwenna nga bwe mwalemwa mumukole ekibiina ekipya nkakasa bulungi bwe mba nga mulina bye mutuuseeko biyamba mmwe ebintu bye musobodde okutuukako mwe nga bannabyabufuzi emmotoka muzivuze bizinensi muzirina amayumba amalungi embaga muzikoze abakyala n'abaana mubatutte bulaaya mubaweeredde mukoze buli kimu ekyetaagisa mu bulamu bwammwe naye ffe ng'eggwanga mutulese ttayo nga bamulekwa abatalina na musika nga n'omusika yafiira mu kabenje ate akabenje nga kali mu mmotoka ya FDC Salamu Musumba gy'ayogera nti yagwa kabenje n'omusika yafa kakati temulina kye mukyagamba ggwanga lino okukola bibiina era nkubiriza nga nkoowoola abantu mwenna abali eyo nga mulowooza nti nneeno ensi esobola okukyuka nga muyingidde ebibira by'obufuzi nga Besigye mubyerabire nkakasa nti buli omu abanje enkyukakyuka ng'ogibanjira ku mutendera gwe si kubira gwa byabufuzi okweteekateeka eyo ndowooza nkola yakubanga bw'onaalaba baasawo essomero lya secondary bwateekateeka mirukaadi eri abaamazeeyo abasasula ssente ndowooza nkola yakufuna mirukaadi ya bbulu musobole naye nze okusinziira bwe nabalabye ne mu consultative meetings ze mukoze okuggyako ate gwe mugamba abeeri sayidi zeeri ekatonga be nalaba ate balina ku bantu bwe mubadde mutambula nmanyi bulungi nnyo ti n'omuntu agenda risikinga nnyo okwesimbirawo mu FDC kubanga kyalibanga temukyasobola okuwangula obululu bwerosi eno enkola eriwo esoboka yenkola yokka esobola okubanga etutaasa ku dictator enkola etali predictable etakolera mu framework ate dictator gwe mugamba nti dictator mu structures yateerawo kakati structures z'ebyuna by'obufuzi Museveni yabita 27 bw'amaze obbita 27 kati Besigye mulowooza musobola obbitinga Museveni mu kintu kye yateekawo enkola ya buzaabuze eno eyakyagulanyi ne bannabyabufuzi abaagala ekyukakyuka abalala nze gye ndaba yesobola okuggyako mmwe ba old folks abatalaba nti ensi yakyuka you have the same old tricks everywhere mbakakasa you're not atena mu you can bear me witness you're not going to have to beat Museveni in his own structure oba mutaddewo bibiina oba temubitaddewo kumukriticizingira mawulire ate ne mudderi ne mulya naye tebiina byo bigenda kuyamba bantu kakasa bulungi nti bw'aba yasobola okuteekawo ebibiina n'agamba nti kino ekibiina ky'ebyobufuzi kati mubite abantu bagende amanyi bulungi wa wagenda obikwata abiremese style eriwo ey'abantu okwebereramu buli omu n'abanja enkyukakyuka ku mutendera gwe awatali kukyusa na kwerya ntama na kusobola kugamba nti nno kino nze ndi muwanvu nze ndi mumpi nze ndi wa yellow nze ndi wa blue nze ndi wa red osobola okukyeyagaliramu nga tuwagira ttiimu z'omupiira naye bwe tutuuka ku kimu ekitugatta ffenna twetaaga tubanjize wamu as Ugandans not as Ugandans of FDC political party not as Ugandans of a new dead political party that has not been born kubanga ekyaddala nze kankaka omuweereza wano ku Media Choice omulambo gw'ekibiina gwe mutannazaala gwafa dda kakasa bulungi ekyo ekibiina bwe nga judging from abakitandise eneeyisa yaabwe enkadde na biki bye tubalabyemu obuweereza bwabwe buki bubadde buzitowa kyenkana ki eyo mayiti ogwo mulambo kibiina kyafa tekinnazaalibwa FDC yafa nga tennaba na kuzaalibwa njogera ku FDC empya enkadde nga bwe mwayogedde yagwa kabenje Salamu Musumba wagitegedde yagwa kabenje ne bwe munaagula empya dereva omugwagwa agera sigala y'omu dereva omuliwo enkwe ate mugene gye mugula eyo ne muta amadirisa buli omu ayagalira waabuukiramu terina kyegenda kugasa bannayuganda kati ffe tulina ssuubi nalimu lye tubalinamu njozaayoza mwenna abasobodde okulaba puroguramu eno kugituuka wano neebazannyo abatuwa ebirowoozo ebirungi mbajjukiza kiwoba olina ebizibu ebikumazeeko emirembe oli wa kisiraani ng'ab'ekibiina kya FDC yonya kusenga mukooki omukube ku namba 0750 2600 badibidde ku lujja abalina omudibo mukuba akaama tajja kulaalasa abeetaaga omusajja ali mwensa naye ateera mu ngeri y'enjawulo abakyala abaazaala nga mwetaaga obutaddamu kubasala ozaale nga abakyala banno ne mu nkola ey'ogatta famire zitakwatagana ate ekyokwenywereza ku mulimu saako n'okubanga akwanguyizaamu mu nkola ey'ebiwandiiko ebyo ng'olina ekintu kyonoonya ku mulimo oba olina appointment akombadde nkeerabidde appointment nga yagaana okutuuka mukubire muteeseganye mu nkola ey'ennono kubanga eno ettaka ly'omuddugavu Mukama Katonda yalituwa n'abaako ne baawa ebitone bye yayawulizaako nsembayo mbagamba ti abaagala enkyukakyuka esenga esimu ya Ssenga Mukooki eri 750 2600 buli muntu ayagala enkyukakyuka gibanjize mu maanyigo gibanjize mu ntegeerayo gibanjize wooli
mwetegereze nnyo ebirerya mwetegereze nnyo bannampawengwa abo abeefudde kitalo buli mwaka bebbo nga balowooza nabo kennyini tebali democratic ng'ate bakyali mu opposition babanja democracy bo kennyini tebalina kye bazzaako okuggyako okwetunda n'okweguza eri abantu ab'enjawulo abaliwo okugula bannabyabufuzi kubanga bo abatubbye baakola ssente bali awo kukyankalanya bukyankalanya ng'eggwanga bwe lirabikanga erigenda mu maaso kumbe bagwagwe beesowoddeyo ate okuvuganya kati ne bikitulemerera okwawula ani ayinza okutununula n'atasobola kutununula naye ennaku zino otandika weenonula alifuuka president tuli mulaba oluvannyuma naye enkyukakyuka tugyetaagira ddala ababbi bagende abanyigiriza abantu abasibiddwa obwereere bateebwe abantu baweebwe ebitiibwa byabwe ebigwanidde cultural institutions zaffe ziddemu zifune omuzinzi zireme kubaamu bambega abantu bawangaale mu bulamu bwabwe nga tebaweereddwa butwa kufa kuvaawo olw'okuba nti waliwo ayagala okuliisa abaana be ebintu biddewo nga si buli gwe batumye eyo simanya mu foreign missions atandikawo kiyumba kya Zaala sebo ye olwafuna ssente n'agenda akiikirira eggwanga ng'adda mu kiyumba kya Zaala bannaye lino eggwanga ku mulundi guno mbasiibudde bibadde birowoozo by'abantu ebikuŋŋaanye ku buli nsonga gye muba mwagala twogereko erinnya lyange nze Kanka Capital nze mutesiteesi omukulu nja kubalaba mu puroguramu enaddako.